Okay, omulabi wa Next Edition TV nyongero kwebazaako yonna gy'oli gyogera maaso n'okubanga oturaba okola kya bbeeyi nnyo mu mikutu gy'osaana okubanga osubscribingako okusharinga n'okucommentinga. Next Edition TV n'ogiteeka ku mwanjo omwanjuza Tom Testis olunaku olwaleero nateera simulala yenze muzzukulu wa Kyaddondo Frank Asirye AKMC Mayor atuddewoko sekanyo lya Extra the Undercover sawa zibeera 10 mpaka saa 12 metugera maaso n'okubanga twetegereza ensonga abesambula munda mu ggwanga Uganda nkweza nsinzira mu kibuga Kampala eggwanga erikulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni ono yakwata entebe mu 86 ne utukidde olunaku olwaleero nga yakyali President afuga ensi eno Uganda. Asigenda kubanga nkulwisaawo ko munauganda gwagera maaso n'okubanga ate munango ngoberera njagala kubanga ate enkutwalako ko mu ministry gye tugamba oba Ministry of Internal Affairs yagenze maaso n'okubanga ekolaganamu n'ebitongole by'okwerinda ebyenjawulo mwe bagenze maaso n'okubanga bakigwira kubanga bagwira ku kibinja ky'abavubuka abaana ab'obuwala abakyala abagenda maaso n'okubanga bakukusibwa okuyingizibwa mu nsi yattu Uganda okukola obwa malaaya. Muna Uganda lwaki yagadde tugende maaso nobanga twetegereza ku mboozi eno nti tuzze twesanga enfunde eziwera nga bannayuganda bangi nnyo abakukusibwa ateera okutwalibwa mu mawanga g'abazungu okukola obwamalaaya ng'era basuubizibwa ssente empitirivu ennyo era ne bagenda maaso n'okubanga bangi nnyo ku bannayuganda nga bakukusibwa. Jjukira nti munnayuganda ojja neweesanga nti wano mu ggwanga erya Uganda tosobola kubanga ofuna gye twandiyise visa obanga ofuna ebipapula ebitambulisa ebikukkiriza okgenda mu nsi endala kasita oba nti omulimu gw'ogenda okukola gwekweryamu ogw'okutunda omubiri gwo naddala eri abaana ab'obuwala. Kakati abagenda maaso n'obanga bakola ekintu kino bakikola mu bubba n'okukukusibwa okw'ekika eky'ewaggulu ennyo era y'ensonga lwaki ojja neweesanga nti bannayuganda bangi abawangalira mu nsi ya India n'amawanga g'abawalabu agamu bagenda maaso n'okubanga nga batwaliddwa mu nkola eyo ebipapula ebibogerako bibeera bitono nnyo era kyojja neweesanga nti batuuka okubaako ekizibu kye bafuna kyonna emiri egisinga enzira yaabwe wano n'okukomesebwawo k'ebisigalira byabwe ebeera nzibu eri ku baffamire n'abooluganda kubanga baba tebalina ngeri ntuufu nnuŋŋamu engeri gye batuukamu mwago amawanga. Okusinzira mu Uganda ku mawulire gengenda maaso n'okubanga nfuna wano galaga nti ebitongole by'okwerinda byagenze maaso n'okubanga bisanga abavubuka abato abawala abato bakyala kimpadde bannansi abava mu continent ya Asia n'abamu ku abo bwe twogera ku continent ya Asia twogera kwaga amawanga omuli Russia omuli amawanga nga India omuli amawanga nga Nepal omuli amawanga n'amalala mangi nnyo n'amawanga ga Middle East oba amawanga g'abawalabu mangi nnyo. Kakati ekisinga okubanga kyewunyisa banyinaffe bagenda n'okubanga baddukira mawanga ago okubanga bafuna akasente akava mu kwetunda kyokka ne bannansi baaga amawanga ate baddukira mu ggwanga erya Uganda nga basuubiza akasente akayitirivu ennyo kitegeeza nti kino kiraga lwatu nti n'ensi ziri oba olyawo si ze ziri obulungi ennyo. Jukira waneeno mu matikkira g'abeene yavuddeko n'akyomera era n'avumirira ne sekuvumirira abo abeefubiridde omulimu gw'okutwala abannyinaffe mu mawanga g'abawalabu okukola obuddu era n'ategeeza nti abo be balabe b'eggwanga Uganda era be balabe baabwe nambeemu. Kakati gwe munnayuganda njagala kutegeeza ku gwagera maaso n'okubanga ogoberera ensonga zino na buli kisi gyogera maaso n'okubanga okusinziira ku ministry eno eya Internal Affairs yategeeza negamba nti babasanze abawala bano mu bbala emanyiddwa nga Bollywood Masalaba nga abawala bano bagenze maaso n'okubanga bakwatibwa mu kibinja ekinene nnyo nga babadde basoba mu bawala kumpi 10 beddu. Bannansi b'amawanga omuli India omuli amawanga agali awo bayitirivu nnyo abagenze maaso n'okubanga basangibwa mu Bollywood Masalaba mu bitundu ebyo kyategerekeseko nti waloko buloka omuyindi eyabadde agenda maaso n'okubanga abayingiza munda mu ggwanga erya Uganda ng'abasuubiza okuba nti nga bakola millions 35 buli mwezi. Kitegeeza nti ezo sente gwe munnayuganda ojja neweesanga nti zibeera mpitirivu nnyo compared ku bawala bangi nnyo nga bw'obalaba ku nsi bw'etambula nti nga mu Uganda bamusuubiza nti agenda kuba asasulwa millions 35. Kitegeeza nti kugamba bali mu kubaleeta basuubiza dollars zisoba mu mutwalo naye nga bw'odda wano mu ggwanga erya Uganda ze millions kumpi 35 beddu ziba balina okubanga bakola buli mwezi. Kusinziira ku munnayuganda kusa ku ministry eya Internal Affairs egamba nti abano bakwatiddwa era nga mu kaseera kano bali mu kuteekateeka engeri gye bagenda okubanga baddizibwayoko okwabobwe ate nga ne buloka omu kwabo eyagenze maaso n'okubanga akwatibwa olwo agende maaso n'okubanga agulibwako ko omusango gwe twalitendise human trafficking naddala bannansi b'eggwanga lya Asia.
wano nno Munnayuganda wensinzidde okuba nga nzija ekibuuzo kyange nti mu ggwanga erya Uganda bwe kiba kati n'abazungu nga bakukusibwa ne baleetebwa muno okutundibwamu ate nga Munnayuganda naye akukusibwa okutwalibwa ate mu nsi bano mwe bava atundibwemu kakati which is which aw'okuddukira wewa kubanga olwaleero bannyinaffe baggyibwa wano abali mu ggwanga lya India ne gye bavuddeko gavumenti ya ggwanga lya India yavayoko n'ekyomera bannayuganda balina abagwira abalala netegeeza nti bannansi bangi nnyo abali stranded bannayuganda abasuubizibwa emirimu era mu mawanga nga Thailand gigamu kwaga amawanga nago ageegulidde erinnya mu kukusibwa wano mu kukuusa bannayuganda okugenda eyo okwetunda era okusinza bwe nali njogerako ko n'omu ku babbulooka abagambibwa okuba nti bakolako ogwo omulimu bagamba nti mubamu ku bannayuganda basinga okutwala era abanguyizibwa okubanga empapula zaabwe zanguyirwa okutwalibwa mu nsi ezo nga India, amawanga nga Nepal, amawanga nga Thailand nti baagala nnyo portable size nti abasajja bali tebaagala nnyo era nti okwanguyirwa ensi ya Thailand olina okubanga ka portable size nga ke kakwanguyira okuba nti ogenda eri nti kitegeeza nti gobeera katale nnyo era ne bannansi b'ensi ezo bakwanguyira naye ng'omulimu ogukututteyo gwa kwetunda wano mu ggwanga erya Uganda kube nayogeddekoko nabo kyategeerekeseeko nti bannayuganda bangi nnyo bakwana abazungu abasuubiramuko akasente kati bano babbulooka abaleeta bano abantu babatega ne babateeka mu mabaala gano ag'ebbeeyi nga bwe Bollywood Masaraba bwewakiraba ezimu kweza ebbaala ez'amaanyi mu ggwanga erya Uganda nti babatega mu kubatega Munnayuganda ojja n'omukwana ng'osuubira okwanye muzungu era alinamu kasente kumba ono omuzungu gw'oleese ajjidde ku mission ya kukubba era bangi babbiddwa mu mabaala bangi bakubiddwa kalifomu bangi babbiddwa mu maloogi ng'akamu ku butego babateze bwe bw'okuba nti golowooza ofunye muzungu ajjira mu kifaananyi ekyokuba nti teyeetunda wabula mu mbeera y'okumukwana ne babatega ba sugar daddies ne ba sugar mummies wano ab'amaanyi ennyo abalina ku ssente kati gwe musajja wattu ogenda n'otomera omuzungu ono oba omuthailand ono oba omunepo oba omunetherland n'ensi endala nga gwolowooza nti ofunye binyonkondo kumba osanze masiikiina ewedde emize era okusinziira nti bano abazungu bajja tebabamanyi bazze kukola mirimu mirala era nga babasuubizisa ssente empitirivu nnyo wabula ekisinga okukwasa ennaku kwe kuba nti batuuka wano mu ggwanga erya Uganda ono bulooka wakabatemera nti omulimu oguliwo gwe guno jjukira nti naye abakola kyekimu nga bannyinaffe babakola mu mawanga ge Saudi Arabia bw'atuuka wano kyasooka okukola kwe kubajjako ebiwandiiko byo kati otandika okubanga buli kawungeezi oba buli kumakya oripootingewo ono bulooka eyakuleese kati kisajja kyange kimavini kiva wano nga kyo kirowooza kifunye muzungu kumba omuzungu kifunye kadaama yazze kukola wano mulimo kakati okusinziira ku Minister Internal Affairs egamba nti mu kaseera kano baasitukiddemu kuba okusinziira ku bulooka ono gwe taagadde kubanga ate ayatuukirizibwa mannya bage nti yabakakasizza nti guno omulimo si gwe gusoose era abantu bangi nnyo baba badeployinga mu mabaala amalala bangi nnyo ne mu districts endala nti batuukira wano mu ggwanga Uganda mu Kampala nga badeployinga mu districts endala gyafumbirwa wano ebipapula bye contract ye kasite gwako sente zamuleeta kubanga naye okuva etateekamu wadde 10 wulira omulimu guno bwe gutambula nabeeri gye bava tateekamu wadde 10 wadde 5 okuyingira mu nsi Uganda kitegeeza nti atandika okukola naye obuddu ng'abukolera wano waneno we nasekedde ti si buli muzungu gwolaba mu ggwanga erya Uganda olowooza ali bulungi abamu nabo beeryamu era beetunda ensi nga yabakwata dda. Next Edition TV gwe mukutu gwogera maaso n'okuba ng'ogoberera subscribinga sharinga okomentinge sekanyira lunaku olwaleero sigera kubanga nkisusa wano lunaku olwaleero wabula okwongera okutegeeza ti twekuume ate twegendereze n'ensi engeri gyegenda mu maaso n'okuba ng'etambulamu. Yenze muzzukulu wa Kyadondo Frank Asirye, a very good evening.